Alright, okola chamanyo kubanga kyekumidde ku celebrity track nagamba subscribinga obengo ofuna emboozi ez'enjawulo eziba zijja n'ezigwawo n'ezakagwawo. Twabagamba fa baleeta amawulire amasunsule era amasengeje obulungi. Olunaku olwaleero oli nange Sir Devotion Matovu ku Instagram @Sir Devotion Matovu, ku Facebook @Devotion Matovu, ku Twitter @Devotion Matovu. Olunaku olwaleero sigenda emboozi simpanvu nnyo naye nga njagadde gye buvudde kwawo nakulagako ba comedians ab'enjawulo abavayo ne bakaaba nga baagala president ave yabayambe oba baddukire mugiremu oba enjawulo. Olunaku olwaleero omukulu Kabata oba muyite Kabata Richard ono owaffe gwe tumanyi comedian gye mabegako yali alaja na gavumenti eveyo artiste eyambeko abantu oba comedian naye nga yenga omuntu yali bubi era n'abaako kyaddukirira. Kati olunaku olwaleero mwekira amawulire gano ag'essanyu. Kabata nga aliwo n'omuyimbi owa gospel Nakinku Copybright baddukiride abantu beggaba ne babatwalira ebintu eby'enjawulo ebikozesebwa mu bulamu okuli emmere ekawunga okuli omuceere baba ekyenjawulo kye bakoze nti babatwalidde ne ku nkoko balye ku nnyama naye nga abantu bali bubi nnyo nga bwolengera mu katambi awo nga Kabata ali ne Copybright bali mu kugaba ebintu bino. Nakutegeezako nti gyevudde kwawo nakulaga ojjukira emabegako ne nkulaga Kabata ng'alajana n'agamba nti ajana artiste abantu ba wansi babeko kye bafuna ye ng'omuntu aliko obulungirungiko. Kabata olunaku olwaleero olunaku olwabadde lwaggulo yagenze egaba ne batuukirira abantu naye abantu bali bubi nnyo egaba bali bubi amazzi gabatwala gabayingirira abana embeera yambi naye babagezaako ne badduukirira n'ebintu bino eby'enjawulo wammanga. Kabata mu mboozi ey'akafo gye twayogedde okunyumyamuko naye yantangazizza nti abantu embeera mbi era tugenda funa akadde tugende wamu tubalambuleko omugiremu obw'enjawulo naye babawadde ebintu by'enjawulo abisookerwako nga kawunga eb'emmere n'enkoko balyeko. Ngenda kulekera akatambi kano owulirize engeri gye bagabyemu ebintu n'embeera nga bwebadde. Tweyanze Kabata ne ttiimu yonna nga mubadde n'omuyimbi Copybright omusajja w'amaanyi omuyimbi mu gospel. Tukwebaza Mukama agamba akuwa omukisa wojje Mukama azzeewo mujje Mukama azzeewo. Copybright ne Kabata mwebali kubanga mukyali ku celebrity track mbadde Sir Devotion Matovu Instagram @Devotion Matovu, ku Facebook @Devotion Matovu mwebali subscribe celebrity track tubagala nnyo. Kabata kambalekera akatambi kano nga bagabayo n'ebintu era n'abantu tujja kufuna akadde tuddeyo ne Kabata tufune engeri gye twongeramu okuddukira bano abantu ab'enjawulo. Abantu bali bubi nnyo ne twebaze Kabata olw'embeera gy'ataddewo kubanga addukirira abantu bano abawansi. Tweyanze ki Mukulu Kabata tuli live streaming banyabo ne basebe tuli gaba wano namusajja mukulu Copybright tuli mu kuddiza bakuyita kuddiza tuli kuddiza kuba wagizi buunga ne ku nkoko n'enkoko weri fe tukoze ku kyenjawulo tugabidde ku bantu si enkoko atagala kulya ku kijanjalo ng'alya ku nkoko nga bwolaba wano tuligaba ate nga tukyeyongerayo aliwo omukulu kawunga nkoko eweddeyo ukozewo dduyiro nje mmanyi nawe
Yeah, they brought balese enkoko endala. Yes, sir. Kabata ali mu ggaba. ono yani ono kwamule ono omwana taata we mumanyi ono naye mulala tebabeera Yawonye. Kabata ajja bba bulungi. Atofunye ebijanjaalo. n'ekipi ky'enkoko kyamwana mutono nate omutwalire ekipi ky'enkoko akiriirewo nakisula. Celebrity track.